mutabani wange nanneekalizaamu omusajja ewaka ntunuulidde nkiwa yabadde abiraba byonna kuba yadda nninze mbeeko kye mugamba Mr. Handsome ntuuse musajja watwali eri bwe yeesokola bw'anaaba tawulo azoozezza biki n'ekirala kankubuulireko kino tulya emmere naye tugiriira mu wooteeri ez'enjawulo nyinza okuba nga nze ndya mu Sheraton nga oli aliirawa mu Katanga sometimes omuntu bwe weezuula n'omanya mbu ndiira mu Katanga togenda ate kuwa Sheraton mulinnyirira nedda nnyabo kati mwattu olwabadde awo omusajja nankubira nangamba darling what's going on please what's this cause musajja wa luzungu not understanding owange wa luzungu nnyo walwogera n'obeereri ng'ali eno lwannema fizi namuwa abasajja ne basoma sirikoolo basajja ki musajja wawa sweetheart n'asoma nawa sweetheart n'asoma lwe luzungu lwayina natuukako we natuuka omulala ne mugamba twala gwe yongerezaako omusajja yazimba awaka yasoma akulaakulane nze nfumbe mwefuna ddi sajja ntudde naye wa high school kitwale mbu ndudde naye kuva mu buto bakuzaalira owuwo mu njogera ennyangu ali omu bw'ati kati ka kibiriiti era we kazikirawo eti mba nkomya gamba wallahi yagambye eki yampise nalulungi wa kuno swiri kaki kano I know ne mugamba keeko okalabye simanyi mubiwulira mulaba birabe matu agagadde abamugoberera wanji mama yampise kuba lyerinnya lyampita lyokka nno yampise nalulungi wa kuno swiri konze wanji serulungi wa kuno swiri nangamba kaki kano ne mugamba nga bw'okalabye ddati bwe kali nangamba jangu n'omuggo ne mugamba omuggo gwaguyina ali omuggo gw'olina ate nze ngugjewa kubanga fiizi wazimuwa n'agulako n'omuki okitegeera nangamba jangu n'omuggo ne mugamba gwaguyina tegeka mutegeke era olwatuuse ng'ajjayo omumwanyi mu nsonda yadde tannakuuta nankuba nangamba naye tusooke tubituulemu etubituulamu ne biggwa ffe twetegeera ne mubisootinga ne biggwa najjayo mumwanyi musekuzo mukwano yagula ki sekuzo akupira ddala ba ku mutwe baba tugende mu maaso ku mutwe kati akuba ku mutwe akubisa mutwe sikitegedde akuba ku mutwe akubisa mutwe akuba ku mutwe nzolaba nze kati ekifaananyi ekitandise okunzigira noza akuba na mutwe listen n'omusajja yanyize yakubye omusajja wange si wa mbirigo ali magnetic si wa mbirigo omusajja asika bakaita magnetic akola bukozi bwati Extra Digest mugoba nsonga banyabo ne basebo yonna gy'osinzira okutulaba weebale nnyo weebalire ddala Ssenga bate the great Idris Lukwago ne Dan Mugoya bwetyo betutambula tukuwa ebyo ddala ebikugattako n'ebyo byoyagala wadde nga tuyinza obutabikuwera ddala mu ngeri gwe gy'oba obyetaaga naye tukkiriza nti nno tubikuwa n'ebikucamula n'oyiga ate era ne tuba nga tutambulira wamu wano omunyaffe Uganda n'emitala w'amayanja tufefetta ebyo ebiba bigwanidde. Guess what? Hawa oba eddala ndyogere yuno biseera ebisinga muno tusanga obuzibu abakyala abalungi abakyala betusanga eyo bw'omuyita amannya ge abantu abatayagala kumanya nti nno omukyala muganda yenna katudde so kale ndine Hawa yemanyi nti yeddira nte naye abasinga eyo mumuyita Ssenga
ala muyita Nash buli omu kyoyagala kyomuyita. It's alright okusinzira ku ebyo byakolera. Ebiseera ebisinga tumulabye ku mutimbagano era abali ku mutimbagano yo ku TikTok amanyi nti nno mutambulira ddala naye abanyonyola ensonga z'omukwano, ensonga z'obufumbo, ensonga nnyingi nnyo abakyala n'abaami, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Maama tubuuze ku baana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Abaana baba baana sinze mbabuuza bajja kumbuuza kambuuze ku bantu abakulu abandaba. Era dde nnyo bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako wano n'omwami Batte. Programu eno ebisigadde yanaababuulira ebiriwo. Tujja gikwanya mpola mpola. Akaseera akayise twakulabye ng'okomawo. Mwandabye. Era nakomyewo. Era n'abalala bakkiriza nti tuli ffenna wano wakomyewo. Trip yabadde etya? Sala okukikiriza mbuwedde. Naye olw'abantu olw'okuba bandabye mpulira oba wooli. Mbona nsunako kijja kumenya amateeka ate oyagala kusakula oyagala kukola ki? Sajjula mbeera. Kitegeera. Wano nkwatako sijja sigala nga bwendi. Gamba wallahi. Ano obugalu bwa bugonda. Oyinza obulengera ng'emisumaali naye bugonda. Bwe butuuke wagonda nabwo bugonda. Olwo weewaka mugambe nti muba nkutteko. Nze weewaka mugambe eki nti nakutteko. Okay. Trip yabadde etya? Trip yatambudde bulungi. Uganda Airline yankutte bulungi. Yandabiridde. Akamere kalungi. Naila. Amayuni. Chai amata. Nanywedde amata. Amata. Era nga wondaba. Omutali mazzi. Ndi munywa amata. Amazzi tegabadde mwabaddemu obukyalo obunyirivu. Naila. Ka Natasha nakawulidde. Abawala mwebali. Bakyala mwebali. Uganda Airline yantwitinze bulungi. Naffe tutandike kulinnya Airlines kuba olina byoyogedde nga binsikiriza okugirinnya n'enkya. Tulinnya Uganda Airlines. Balina bye boogedde nga bya mugaso eri obulamu bwaffe. Atugirinye nga tugenda e Masaka inshallah. Okay. Otuusa awo bakwaniriza. Mwami yakunonye. Omwami? Stambula na handbag yange. Handbag ogireka waka? Handbag yange tekkirizibwa yitako mu bantu. Laila. Never. Okay. So wallet ye yakunonye? Wallet? Si wallet ate. Omanyi omuswaki? Akaswaki. Akaswaki. Omuswaki kiba kirala. Sorry, akaswaki. Akaswaki k'omumannyo. Okay. Kati ye yankimye. Kitegeeza ki? Ndoza abawa family yo. Bwekiba? Bwekiba. Okay. Awo nno tujja kutambula bulungi. Wona osobola okutegeera ebigambo byekozesa. Kati awo tujja kulabika. Tujja labika nga tukwata. Nange ndi myaka giri eri gy'oyogera nagyo musaawe entuufu. So ye yankimye, family ye yankimye. Video twagirabye. What exactly happened? What exactly happened nange sikimanyi. Ngaye wakirabye nange saakitegedde. Kyenyiza okugamba kiri ekintu kimu. Mbu nalabyo oba musajja wa mwana. Tumuyite Guy. Tumuyite Guy. Nze mbadde nsaba muyita mwana kuba mutabani wange. Wow. Yeah. Mutabani wo? Mwana. Mwana kuggwe? Mwana kunze because mba nnyina. Okay. So n'olwekyo nalabye mutabani wange. Walabye omwana? Omwana oyo. Omwana ow'obulenzi. Omwana ow'obulenzi oyo bannange yeemakulu. Kugambye? Abaana tebakyatya omulembe guno kampedde. Tebadde abantu bakulu. Tebakyatya yawemudde Obuganda. Yawemudde Obuganda. Yalimbyemu. Kyeyakoze mu ggulu aba awemudde. Aba awemudde. Ne ku nsi. Weŋŋambira mbu yawemudde we wano. Omwana oyo nzaala. Muzaali nnyina mukyala yeddira nti. Nange neddira nti. Nakikugambye oba sinakikugamba nkikugambe. Mu Buganda nze nampijja. Nnyina wante. Omwana yafukamidde wansi nentunuulira amawemu.
nagambye mwana nkoze kiki kino n'akamuli n'aleeta Valentine yakedde naawe owemula naawe owemula kati naawe otandise owemula yakutumye owemula yabadde akeera anti bagamba munnange oba nkitwala embu yabadde awa nnyina kakalabo ka Valentine gwe wakitegedde otya nze ati weyagasseeko ebigambo byawerekeredde ono nfumbibwa akagambo ako kakulu nnyo katwala nga kamakulu mu bulamu bwange naye si ku kiseera ekyo ate waliwo omuntu omutuufu alina okukaŋŋamba andi omuntu omutuufu oyo suubira mbu gy'ali okay so nkubuzayo ekibuuzo kimu nga tetunaba kutandika gwe mu kulaba ekintu ekyo oli mu myaka emeka? Nze nkuze. Okuze. Onzaala oba nkuzaala? Nkuzaala. Nkuzaala? Nkuzaala nze. Twezaala. Twezaala. Okay. Ng'oli muntu mukulu walabye ekintu ekyo. Nsigira ekifaananyi ekintu ekyo. Of course oli bwakiraba okkiriza nti omukulu omutima yakkiriza nga omutima ogutambuliza mu bbanga omutima gwe tambula gwe bagamba akaana kano buli osimayiringa nga amasavu gakulukuta munda kati bano ekibuuzo kiddako kiri nti bw'obeera gwe nga gwali mu bigere ebyange kiki kyozzaako bw'eba levo yo ng'okkiriza bw'oba onakkiriza ng'okkiriza oba tokkirize ng'ogaana tekitwale mbu teyabadde levo yange ne anyway nga tetunaba kgendayo mwana mulenzi wenkubuulira mba amazima mbadde simumanyi osobola okikkiriza okusinziira bwe kyabadde nakati yawe okiŋŋambye sikikkiriza ate n'akikkiriza ddi okay kati kankuwa emboozi entuufu si yeekuleese nja gikuwa mwana mulenzi oyo mbadde simumanyi okumanya okwaddala okusisinkana mu buntu ne tunyumya omukuomu nga nze bwe ndi wano weebale nnyo nkiwa naye tanaba kufuna akakisa kawogerako nange ng'ovudde ku kiro ekya William Maremi okitegeera tanaba kufuna akakisa koogera nange mwana mulenzi oyo yansisinkanako sinze yamusisinkana wabula yansisinkanako emasengere nalina programu gye ŋŋendako nampitako buyisi yayitanga wali nga nze ndi wano shwe n'agenda ffena tuli ba tiktoka kitegeeza ndabye n'antegeera nayitawo n'agenda tetwayogera twali ku programu emu omanyi nze nkola programu ey'abanoonya ku tiktok yes buli muntu agimanyi kuba nze agikwatiridde so nfunira abakyala abaagalwa n'abaami abaagalwa naye ate nina programu endala eyitibwa rush show azini ng'olina omuntu gw'oweegomba naye nga tolina ngeri gy'omutuukirira otuma nze nenkola ki ngenda kutuma oli waddembe okuntuma njogera bulungi nnyo ngenda kutuma nkituufu nnyo wonoontuma ojja kuba ompadde ka ssente nja kukola okitegeera so omwami oyo nina platform mbawa platform ey'obwereere nina esasulwa nina n'ey'obwereere waliwo abatayagala kujja ku media kati omwami oyo yantuukirira yatuuka ku live eyo n'agamba leero naye alina gwakurashingako namugamba go ahead talk amufa bakulu omutima twali ne munnange gwe tugikola awamu live eyo ne tumuwa platform n'ayogera naye ekyatwewuunyisa omuvubuka mukulanda gayogera bulungi mama nnyabo oli ayogera n'olyango okakkanya era waffe twali tutudde twalinda tulabe gwagenda okutuleetera nga tuli omanyi nze sisekaseka neekolo naseka nga nninza ayogere n'agamba nina omuntu gwe nkurashingako ebbanga yonna waneno wendudde ku tiktok bannanga omuvubuka yalandaga byensitasobola kuddamu akuddiramu ki muluyimba taluwoomya thank you kati omwami n'akikubawo ya endinga agamba naye ekyasinga okunnuma maama wange oba nfuna tweddira ogu yeddira gumu ne maama neŋŋamba ya basi nga kibi maye ng'omuntu anakukwatulwa noga nga kibi katugenda kukola tutya naye n'agamba kamwogere omuvubuka alina museegu buseegu bw'otegeera nti nno oli wa kika kya nnyoko weegomba ki okitegeera wayita si buseegu nno oba
Pro Max. Okitegeera. So omuvubuka n'angamba era omukyala yeggwe. Guess what? Live na ending. Nejijja kwanza siri ku yakumpemula. Ate nga wagambye nti ggwe. Program we yagikomya. Anti nga mpemodde. Obeera ggwe. Osobola ogamba nnyoko mbu nkwagala. Live na ending nina akajjako. Shwe ne munnange ne tugenda tubigeyamu. Mwegeyemu kubaganya ebirowoozo. Okitegeera. Oba owaayo munna agende. Oba nfuna. So ne tukomawo olulala. Nze yamuyita. Namugamba komawo. Nayogera bye yayogera ne mugamba nayo kimanye nkuzaala. Koye iye. Ne tubigamba tubitwale ize omanyi ffe tugunjula mange ensonga. Ne tubitwala ize era natandika ng'okumpita mami. So nze bona kitegeera mbu katatansa okumpita mami akikkiriza nze nalowooza akikkiriza. So nalina program gye njagala tukole fembi naye owookusatu. Twali babiri njagala mugattako kuba ye yali ku butaka ng'ate kye twagala kiri ku butaka. So ne tugamba alina vibe ga yayogera bulungi alina vibe bambi. So nendabanga mu vibe ye nsobola omukozesa mujja connecting. Okitegeera ya. So ne ngamba ono munnange mpa ku nnamba ya Gayoli. Nze yagisaba. Yes. Namugamba mpa ku nnamba ya Gayoli. Era namuteerako hi dear. Njagala kwogera muko naawe. Ne mugamba if you don't mind kankukubire. Ne muliramu. Ne mugamba nina program gye njagala okukola. Naye omuntu gwendabye ayinza okinkolera yeggwe kuba olina vibe ejja kunkolera. Okay. Ne muliramu program bw'erina okuba program gye nali njagala okukola ng'osobola otuukirira abantu ate nga yali ku butaka. Okitegeera ya. So Gayi nakkiriza. Nangamba sikiinaako buzibu wendi. Ne tumala ennaku era nga tetwogera. Ennaku oba wiiki. Ne tuddamu okwogera nga ngamba wali waŋŋamba ku kya program. Twakomawa ng'omuntu ayagala ka follow up ka update. Ne nangamba twakomawa wali oŋŋambye ne mugamba nno omanyi ku 28 nja kujja ku butaka nkikuyigirize tukikoleekoleko eyo ku butaka. Naŋŋamba okay nja kuba nkulinze. Kati olw'okuba ekintu kye tugenda okukola kya live nga live ze tukola kitegeera yankubira naŋŋamba nguliraako ka sound card ng'ako k'okozesa ngenda kusasula. Actually namugala leeta ssente n'azisindika. Okay. N'azimpa n'enkagula. Kati kwa 28 n'esitajja. Nafunamu obuzibuzibu awo n'esitajja. Kwa 29 nankubira naŋŋanga tewazze. Ne mugamba ndi mu kujja na flight yaki ya ku Monday which because 28 yali Sunday 29 yali ki Monday. Ne mugamba nzijja na Friday eyo kumakya sawa 5 nja kuba ntuuseewo. Ne musindikirako ne kakopi kanakalaga woyingirira waimine sawa zotuukira ne nkamusindikirako kati ni bwe kati tujja kabawera tujja ya samu wagundi ticket number namuwako tujja ne nkamuwa. So kitegeeza yabadde updated. Nzijja sawa mmeka ntuuka mmeka yabadde updated. Neyeteekateeka. Aga abanene batera obeerewo ne batusiribalirako. Nabadde simusuubira. Nabadde mmanyi bwe nnaba ntuuse ku butaka nja mukubira mugaye nazze akantu ko kaakano. Antuukirire nkamuwe. Mukole ne plan about the program. So mu short story gye nkugambye ndagaawo ekigambo relationship ebeera evaako natandika okwogera naye nga 6 January. 6 January 2024. Lwe natandika okwogera naye. Agenda okulaba ng'omuzigo gwongera okusemberera essigiri. Naye nga buli wampita mpita mami. Ekituufu kyabadde mpita mami. Oba teyayawula. Mami. Yensonga agifu mu Buganda nga maama. Mami yati omulala. Tewali ba mami. Ti mami mwagala. Ka mami. Siri ku stage ya ka mami mwagala. Siri sugar mami. Nkufaananira sugar mami. Ayinza okuba nga yewe yalabira. Bw'oba ondaba ndi wa myaka emeka. Mpe emyaka ndabika n'abali bakimanye bannaye siri sugar mami mundeke temumanyira. Siri nze nange njagala ddati. Mami ennaku zino bwasala emyaka oza bakyali bali be mwamanyanga. Musimanya biki 40 and above. Osaka mami nga kali 28. Kati mukwano sinatuuka kugwa kumpita mami. Ne waba musajja wange mugamba mukwano weefuge onoonya okunsevinga mami mu ssimu yo abankubirawo bagambe mami yakubye. Mami yakubye.
teekaamu erinnya lyemmanyi ng'akubye ogenda mu explainingira oyo mukyala weeka nze erinnya eryange eryenjagala omusajja nsevinge mu ssimu mukyala weeka kimmala maama w'abaana nze byo byenjagala ndi mukyala lisoloko naye ngezeka kutanda essimu yo ngisangemu mbu wansevingamu mami baby wo explaining omuntu mbono baby wange last born kuki andi baby last born ne baby omwagala byawukana mumpandiika mukwana abasajja mwekaza omusajja omusanga mulimu ka baby musimu nagamba no baby last born wewaka naina musevinga baby nkutidde line yebeerawo kati okuba mwagala nnyo nateekako ebyo naye line eri waka mukyalo naye ng'okitaddeko mu Luganda mukyala wa waka namanya nti nno omuntu nanti ekyo balaba nga kyannamukadde which is okay because you know why lwaki ndi proud ku ekyo njagala nnyo ekyo ekitiibwa olw'ensonga omukyala weeka omwami ne bwagenda n'akola nonsense we yenna adda wa mukyala weeka kati mu mbeera eno kyekyakugye mu mbeera ekyasinze okunzijja mu mbeera kubuuza nti onanfumbirwa kuleeta kamuli ka layisi like nga naye kennyini sinaba kutegeera nsonga ye neekanze kamera tujja tutambula woba oli mutambuze okimanyi bulungi atambula talagaana so kati teeberezaamu bantu bameka abadde batakimanyi mbunzize eggwanga lijjudde abalogo akubawe ebinyo n'abiyiwa kitegeera abikuyirawo wenyini ku kisaawe okitegeera ogenda ofuluma olina okuyita wano ku state house ng'ebigambo tebigatta ate oza biba bimeka biba ebi ekyokubiri ekyasinze okunnuma muvubuka kunneekalizaamu mutabani wange oyo kunneekaliza saga muyita muvubuka kuba ndabanga muto nnyo he's a baby to me okay oba alina ka baby face just mwana era asigala mwana wange kitegeera kunneekalizaamu ndi mukyala mufumbo kati tata w'abaana natandise ntyo munnyonnyola teeberezaamu ebigambo bye namugambye kiki ng'ontunulira nga tayagala kikkirizamu ndi mukyala mufumbo era ekibuuzo bwe kinajjanga nkikubuuza about that ontunulidde nga ayagala owakanamu mbu siri mufumbo ndoza golese answer nze nkulese n'okola otya gunoleeta answer nolaga ndi mukyala mufumbo no ekituufu ndi mufumbo era empeta gye nnina eno giraba ya bufumbo zino ze z'obufumbo kati zakyuka eyange ya bufumbo alayika omwami gye yasobola kolaba oti girage Idris Idris n'empeta yayo ya bufumbo eyo zakyuka njagala agambe si ya bufumbo nga ye yagikuwa ani naawe anti mbuuza nedda olinyaga nti agambe oba si ye yagimpa kato awo sijja kusobola kati awo kati sirise anaakola ki kati awo mutabani wange nanneekalizaamu omusajja ewaka ntunuulidde nkiwa yabadde abiraba byonna oba yadda nninze mbeeko kyemugaamuga Mr. Handsome ontuuse musajja watwali eri bwe yeesokola bw'anaaba tawulo azoozezza biki n'ekirala kankubuulireko kino tulya emmere naye tugiriira mu hotels ez'enjawulo nyinza okuba nga nze ndya mu Sheraton nga oli aliirawa mu Katanga sometimes omuntu bwe weezuula n'omanya mbu ndiira mu Katanga togenda ate kuwa Sheraton mulinnyirira nedda nnyabo mpakana ojja kuwakana na nsonga lwaki okitegedde bati okitegedde no kyoyogera nkitegeera naye nkiwakanya okay omuntu seba atuuka awo gwe ng'olaba alya mu Katanga nga tomanyi lwaki alya mu Katanga bw'asevinga olumu alyeko n'alya mu Sheraton njagala kubuuza mutabani wange yabadde antwalawa
kale singa nakkiriza yabadde antwala gwe wali siriza kano kyomulekera nola wana ina jakutwala wali tegedde wali genze vayo ola ekiku kikutambulako oluwulire olina ensekere gwe nkufaananidde aliibwa ebiku nkugambye ate obuze yadde akutwalawa walikkiriza bwe walitegedde aliibwa ebiku olaba na mutabani wange oyo ngenda mufunira omukyala kuba byenkolamu era bw'anaaba amufunye nti kati mami nfunira ono nze ngenda omufunira ogenda omutegeerera yes era mwenna abaliyo nga mubadde mumwesibako mumuveeko ngenda mufunira omukyala namufunira ani ngenda mufunira omukyala gwe mmaze no testinga mukebera ali biki ana mu testing saaki wena ka testa ndi Ssenga w'ensonga wena testinga kirungo nsobola okutegeera wano w'oyimiridde oli biki wentandika okudescribinga ndi biki tosuulawo tutandikira awo mpozi ng'oyagala bamaama abakuli mabbali bakudduke nkyakwagala ng'otogenda okudescribinga kiddusa bamami bonna bonna kozi bagamba waakalya badde nja kudescribinga bamama bonna badduke abasajja mulanga bambadde engoye eza black up kino kankulekere ka respect yes mukyala wange aleme kumanya obuzibu bwo naye era alina obujulizi tibambi akasajja kati bambi omwami oyo ng'ewamulabye ate nno mwagala nnyo nga bw'okiwe ayogera bulungi tokyaddamu mulaba muntu omukola ebyo omuswaziza njamulaba ndi mukyala muntu mulamu njamulaba yamblokinze namukubidde tubyogeremu nange kyenaalikoze nange kyenaalikoze because nade njagala obuntu bulamu oba mukusooka okumanya nti no maama wange n'amanya nti naye asobola okuba obanga alimba nti maama nti no muziro gwa maama kubanga ebiseera ebimu nze omuntu nga sinalaba ku ndagamuntu sikiriza amannya ge waliwo okubeera endagamuntu ng'ogiraba mbuki eriko mannya gano naye nga amannya ag'obuzaalira nga malala kati gwe watambulira ku gabuzaalira n'omugamba ku gandagamuntu mukwano kankubuuze awo woli osobola okweyita owefumbe nga toli osobola nze program yange intro yange Lovers Corner show maso malungi mukomusajja eyeddira ente ye intro yange okay newe abaana bonna bakimanyi obako ke kababuzaabuza mukomusajja eyeddira ente naye oza bawo yeyeddira ente sigwe andi kati ngulooza olabye wamma wetu going wrong kati nze nange bwebera nga interview mukomusajja eyeddira ente okay nali nkozeeko video ku TikTok nentuula mu sound y'abeddira ente nze era bagambira ddala ndi mukyala eyeddira ente abaana bangi bakimanyi setagana kukyogera everyone knows omukyala oyo nampijja yeddira nte period emyaka gye nina bwe mba ntudde wano osobola ntambuliraamu nga muzzukulu wa Katongole mukwano listen okutambula ng'omuganda nsobola okutambula fine okay naye tezine sawa tekinneetaagisa wampadde ku lwendo lw'amazzi nze kunze kinneetaagisa ngenda kuwe mwanyi baba neeta akamwanyi kafaawo tekinneetaagisa kubanga omukulu ayinza obeera naagala naye munnange kitwala embu ndi muzzukulu wa Katongole kyekyokka eyeddira ente akabbiro ŋŋaali so kati siina kirala kyengattako setaaga kuprovinga someone nti noweddira nte ajje mutwale mu kika omwanjuleyo ategeere kuba ekika Bakatongole bamulema bassekyanzi bannakate bamuweesi sigega amannya ge mutuuma ago ajje mutwale abalabeko nabo anti kakasa Buganda mu bannaye bamikwano ndi mukyala Muganda bambi engeri gy'okyogeramu okigumiza abadde owakanamu nsiwakana nina obuyinza obuwakana nze ataddira nankani naye nga kyabadde kya buswavumu okwo
olw'ekitiibwa kyange. Kati omwami ye yagambye ati Omwami omanyi omuntu nga yategeera munne. Daddy yantegeera. Sweetheart. No. Daddy. Tati. Daddy. Yantegeera nnyo. Tati. Tati. Yantegeera nnyo. Tati yakutegeera. Yalaba nga ndi muntu wa media. N'akireka. Nagamba na mukyala wa media. Nze bankwana. Asanga ne messages. Nangamba darling. Someone is calling you, sweetheart. Is it okay? Can I reply? Ezimu messages zange yaziddamu. Era abasajja abali ennyongero bategeeza mbu Daddy abaddamu. Njagala obbagamba. Bwe baweereza omusajja, bwe baweereza message nga baweereza aziddamu. Amanyi n'obbagamba I love you too. Yeddira ki? Omwami owange. Ofa ki? No, mbuuza bubuuza. Ofa ki? Atakuswaza, mbuuza. Mbuuza. Kale sijja genda mu details, yeddira ki? Wategedde mukyala wante akabbiro ŋŋaali omwami waaki ngamba tuwantalaganya oba waŋŋaali. Ndi so private mu bintu bya relationship. Ale kakati woyoga kali kuvuga nti omwami wangabi. That's enough. Tutandika okunoonyereza. Omusajja wange obaga omusajja wankima. Awo tumanye nti wamma kituufu. Mpayo okumanya g'enkima. Ssentongo. Tyaba. Semuddu. Mpako g'engabi. Abengabi batuuma ki? Abengabi bikozi be batuuma be b'amayanja, be b'akasiita, be b'amatovu. Oyawula bwawuzi ndi omusajja bannange. Obadde ojjirira naye kankuleka. Lukwago. Oba ye Ssentongo. Aba yeddira ki Lukwago? Lukwago yeddira nkima. Eriyasi Lukwago bankima. Bankima. Sibe beriyasi Lukwago abo. Kati mwattu olwabadde awo omusajja nankubira nangamba darling. What's going on, please? What's this? Because musajja wa luzungu. Not understanding. Owange wa luzungu nnyo. Walwogera n'obeera nga ali eno. Lwannema. Fizi namuwa abasajja ne basoma sirikoolo. Basajja ki? Musajja. Wa sweetheart n'asoma. Nawa sweetheart n'asoma lwe luzungu lwayina. Natuukako we natuuka omulala ne mugamba twala gwe yongerezaako. Omusajja yazimba awaka yasoma akulaakulane nze nfumbe. Mwefuna ddi? Sajja ndudde naye. Wa high school. Kitwale mbu ndudde naye kuva mu buto. Bakuzaalira owuwo mu njogera ennyangu. Ali omu bw'ati. Kati ka kibiriiti. Era we kazikirawo eti mba nkomya. Gamba wallahi. Yagambye ki? Yampise nalulungiwa kuno swiri. Kaki kano. I know. Ne mugamba keeko okalabye. Simanyi mubiwulira. Mubiwulira mulaba birabe. Matu mwagaggadde bamugoberera. Wanji mama. Yampise kuba lyerinnya lyampita. Lyokka nno yampise nalulungiwa kuno swiri. Konze wanji serulungiwa kuno swiri. Nangamba kaki kano. Ne mugamba nga bw'okalabye ddati. Bwe kali. Nangamba jangu n'omuggo. Ne mugamba omuggo gwaguyina. Ye ali omuggo gw'olina ate nze ngugjewa. Kubanga fizi wazimu n'agulako n'omuki. Okitegeera. Ne mugamba nangamba jangu n'omuggo. Ne mugamba gwaguyina. Tegeka mutegeke. Era olwatuuse. Ngajjayo omumwanyi mu nsonda. Yadde tannakuuta nankuba. Nangamba naye tusooke tubituulemu. Tubituulamu ne biggwa ffe twetegeera. Ne mubisootinga. Ne biggwa. Najjayo mumwanyi musekuzo. Mukwano musekuzo. Yagula ki? Sekuzo. Akupira ddala ba ku mutwe. Baba. Tugende mu maaso. Ku mutwe? Kati. Akuba ku mutwe akubisa mutwe. Sikitegedde. Akuba ku mutwe akubisa mutwe. Akuba ku mutwe. Nze olaba. Nze kati ekifaananyi etandise okunzigira. Noza akuba na mutwe. Listen.
kati n'olwekyo omwana bw'atyo bwe yakoze eki bwe twakimaze wafunyeko time noyogera naye omwana oyo obola amaze n'akublocking yankubidde essimu sijja kukulimba yankubidde nga nakava ku airport nangamba naye ddala biki bino byokoze mugamba ate biki byonkoze nze eyandikubuuziza biki byokoze ate gwabuuza nze biki byenkoze nangamba tongamba nga I love you namugamba wangamba mami I love you so much buli omu akiŋŋamba nze kuba ndi muntu wa media kati nage nti kati ye mami yatwala kiri gwe si bino byolowooza simanya nte yaŋŋamba mami I love you so much buli omu akiŋŋamba nze ne wenkulaga text zange abaana bangi baŋŋamba mami I love you so much ate omwami olonsi yabaddamu I love you tukati amanya ati oba mwami ye yamuddamu mukulu omusajja yeddira gundi ye yakuddamu oze ekika kyabuze ne mugamba I love you too son nange nkwagala nnyo yes naye kirire ya omuntu okujja obuzibu atyawo like okweteekateeka najja ne kamera najja najja nga yepakeginze bulungi n'amanya nti kubanga kyekyobudde of course wali wamugamba because of the other business and your staff. He knew everything. Actually, I was so surprised okumulaba nga newunyiza ekyensusu okimanyi okuva sinebaka paka kati nkulaba binnu nze nina amaaso amalungi ameeru naye leero ogalaba meeru byansuseeko okitegeera sikaaba naye obukoowu okulowooza ku bintu nale obukoowu bwa bibiri era tetujja kudda kubulibuka kubanga n'omusajja yanyize yakubye omusajja wange si wa mbirigo ali magnetic si wa mbirigo omusajja asika sibakaita magnetic akola bukozi bwati mungere nyangu wa soft brown oluzungu naawe akagamba abana bagenda kunjiwako keeko magnetic keeko mama awo tugende keeko omukyala wewaka okuntuuza mu bigambo omukyala wewaka keeko anyway omusajja ali magnetic nga bwenkyogedde ffe twewayalinga koze ebeera negative ne negative oba ya negative ne positive ale negative ne negative oba ogenda bamugenda kweyokya abawulire kati awo wetulinze naye twetegeera naye of course webako omukubi omugongo ng'ogamba naye musajja onaaseka alowooza biki webako omukubi omugongo ogugumuka n'oga musajja nno tanfumita akampi ayinza okwesesa nga ate baba nabwo akakuyisa mu backbone nze wentegerera mbu omusajja owange anyize nze kumukuba mugongo naye nankuba omugongo awo mmanya zivuddeko naye wemukuba omugongo nansembeza nankwata mu lubuto bwati nagamba misembere eno nze nja kuguma okuba omugongo ng'omanya nti kati akyaliko asayininze pepa awo kati ali kiriya kyekingumyagumyako ng'omugamba akasowa kataddewa akasawo aba takyakayina kati awamanya nze ali depressed buli wemukuba omugongo amanya ono zaavuddeko nina omubabumba adde naye ono omutabani oye nga agamba nti bulijjo muconnectinga tuconnectinga mu ngeri ki mu ngeri ye gyayagala ebintu biconnectinge okay nkyamnanga bulijjo tuconnectinga nakawuliddeko nange kannomya nakawuliddeko yinza okutya okwogera naye nze kankakuyambeko omwami oyo oba nze kennyini siri mukka batuuka ku ekyo okay newemba gyendi ng'omwami ali eno naye kennyini simusindikirangako bukaba kozi bakaitangakani sijja mwogera mukwano gwange anti yabisookereza wano nedda mukwano simusindikirangako omwami wange simusindikirangako kakabe kateteyi kampi bwenti kuba takalabangako tandabangako nga nyambadde bimpi mwami musiraamu ngewaka oba gyotambulira owewaka
ngamba takulaba ngo yambadde kampi ewaka oba gyotambulira tandabanga konga ntambudde ndi bukunya ng'ofulumye ennyumba ebyaffe kati west siri mu kisenge kuba ye yamanyi namumanyeza kampi kaba mu kisenge okay ate nkayise ku simu badde mayisa kulaba nti omwami kikaaki no kati akakampi wekawaba ne kagenda kulongo namba nga nkamusindikira omusajja yenna ategeera tasaba nudes omusajja yenna yabuulirirwa tasaba nudes banga nudes ziba z'abakaba omusajja yenna era abakyala abali eyo omusajja watuukira okugamba nsindikirayo kandeko anno batandikiriza oyambadde ki bagatatya amatugunda goyina mu kifuba nga galabika bulungi bwe batyo katola amatugunda ga wansi bwe batyo batandika kiya tulabe oyo ngogoba signing out kasuka embwa jasiya bulolo mbwa za kukyala watandikira amatugunda wowe yaye goba ngomanya ofunye dogs of the village goba nawaba yakuwasa myaka 8 natandika wato ngomanya ayina waayita wajja obukaba obwo yes wali abamulagako ku mitima gy'embogo era omusajja watuukira okukyama muna ebintu byabadde atakola ng'atandise obbikola ng'omanya kati waliwo amusipoyiringa waliyo kaayina kamuvuga asobola okuba nga abaddeko mu ba men ba boys anti kati ate gye mikwano gy'olina okumakinga sure mbu abavaamu newamuganda ate kano kali bulala loza nja kubuulira nze nina principles zange omuntu gwe nsitaakusanga naye ng'omwami sifuga musajja wabula mugamba gwe nsitaakusanga naye togattako bw'ogattako neetaaga omumanya nga bwe nagambye ndi Ssenga nsikaninga emikwano gy'ayina ne mmanya katono omwami sisigazizza agenda okwonoona oyo oba Ssenga bwe obutandika ddira obutandika oti kyekyaggwe tugamba nti kati kambeere Ssenga omanyi basenga naturally togamba nti calling no ekintu kyenkola nkyagala ekintu kyenkola nina who is behind it era nkiddamu nina who is behind it era y'omwami wange yagamba genda obeere Ssenga teyaŋŋamba genda obeere Ssenga yaŋŋamba walaba nga kyakola weetaaga kibuulirako abalala n'engeri gyakuyisaamu yaŋŋamba ekintu kimu yaŋŋamba mukyala konze wange do you know your profession konze yes naŋŋamba spoil the world and that's what I do profession ye eriki yaŋŋamba your profession muki nsobola ebintu ebyo mu nsonga z'omukwano yes onfuna naŋŋamba n'abalala etezaga twogera na labupulo yaŋŋamba taasa ensi neŋŋamba bw'ogambye osindisa sitamye nosimbula embalaasi kyovola nze bwe nkola vidiyo yange tolinsanga ngambakira vidiyo z'abalala kano katrending nga nkabakire neva ntuula mu vidiyo nenjikola toddamu kundaba ku media mpaka wenaakomawo ate okuwa vidiyo endala kitegeeza ki byenziza okugamba mba mbimanyi mba mmanyi outcome yaabyo nenfuluma neŋŋenda waliwo kyewayosanze ku vidiyo yange nga si kituufu kyosobola okiŋŋamba mbu kino nakisanga nga si kituufu ebimu sibimanyi biza okuba nti wabyogera ku nze nkoona nnyo ku basajja sikoona ku bakazi okusinga kati njagala abakazi bagoberere abasajja mu nsonga eyo njagala nnyo omusajja ategeere omukazi abakazi tuli banafu mu nsonga z'omukwano naye ate tuli misaswangule tuli bayaaye nnyo tuli baffere naye ate abasajja kye batamanyi bo bamanyi they have this weakness mbo abakyala bali weak basajja kya batamanyi bano abatulaba mwenna nawe nkugattamu nkutwaliramu olw'ensonga w'okwana nze ekikuba mu mutwe kuba kwegatta okay n'otamanya nange omukyala gwejjidde okwegatta nina byenkubazaako so ntwala akadde kange obba bikkula amaaso nenkutegeeza kati wano mukwano wotuukawo waliwo mukwano gwange
yali afunye omuwala era omuwala ndoza yali aveeyo wammwe biki binanga onjagaza ki onjagala kwegatta oba oyagala kumpasa omusajja n'asika ekirimi nti bw'oyagala kwegatta nja kukuwa neemanya bw'olowooza nti olina kundya buli naye nja kuba nkulidde omulembe guno abakyala ffe tuli abasajja obadde okimanyi ffe tukozesa abasajja edda abasajja be batukozesanga kati olutambi mwalukyusa olutambi lwakyuka with a reason abasajja mwe mugwa mu laavu fe abakazi laavu twagivaako dda ne ba boys bagivaako nedda ssebo basigaza tayimu eyo mukulu nedda omusajja kasitawoomebwa ng'alyalira ng'alebera ng'ayiika endusu nkutidde ffe nga tunyiga olutambi olulala tusika next ng'owalula okitegeera waliwo we nabadde abaana ne bagamba abaana bagambye kyokka oli ku mukazi eyakoowa yakoowa dda laavu ekituufu laavu nagikoowa nasigaza y'omu laavu nagikoowa nasigaza y'omu waliwo naye abameka laavu nagikoowa nasigaza ya musajja ogwo kitegeeza buli musajja mpitako mulabanga mukazi era waliwo naye abameka mukwano mpuliriza laavu nagikoowa nasigaza y'omu buli musajja mpitako mulabanga mukazi wooli awo wootudde nandibanga ondabanga mwannyoko obwedda nkulabanga mukazi obadde tokimanyi lwaki ndaba nga tolina wasikiriza muntu ogwo omu yalina wasikiriza mu bulamu bwange so buli mukyala singa ayiga ekyo n'akyeteekamu tujja kufumba nti nze laavu nina yakakeeto nga ne Ssemwanga bw'ajja n'akutuukirira omugamba wangi Namwanga okyusirizaawo erinnya oba omuyita linnya lya bbaawo nti wangi Lukwago ate nze Lukwago nze Katamba nedda okumukakkanya obulungi omuyita lya mukazi kitegeeza ki toyina wasikiriza kyomulabako naye si mulembe guno mukwano anti bagambye nze ndi wedda biki kati obwo obwedda bwange bundeetera okusigaza eriiso erimu bwe riti ng'eryokubiri lya musajja kyalaba kyendaba kyalaba nosigaza ettulu nkutidde ng'okengera muli nkugambye kyandaba kyalaba eriiso ampaako limu nange ne mmuwaako limu wendaba nga naye alaba bebi wamuwaayo ku zadde oba mukyalina embeera etereere bate wanje ebintu by'amaka gange ate saagala ombuuza ate okubuuza kibi era nze wembuuza nkugamba ate okubuuza kibi kitwale mbu ndi mukyala muzadde kitwale oli mukyala anti nakitegedde dda nti oli muzadde kuba neyazze ku kisaawe naye mwanawo eyabadde ajjira ng'akuwa dayivaayo naye era mwanawo si bw'otugambye omwana alina awobeera muzadde ekibuuzo kyange kibadde specific nnyo omwami namuwa abaana bumeka bubebi bambi babebi gye bali buli eyo bweru nga ggwe bwankoba bbiri nga saagala abaana banfaanana njagala abaana bafaanana omusajja obutagenda mu DNA era nfuba nnyo nze seebaka siwoomereza mba nnoonya abaana bafaanana nga ye naate ng'otunula kuwoomereza twomereza wa just ndi mukyala mubalagavu ya nalulungi wa kuno swiri kyovola omwami ampita nalulungi wa kuno swiri nange ne muyita serulungi wa kuno swiri so ndi mukyala just mubalagavu naye kituuka mu nsonga ey'okuzaala mba mukambwe nnyo mwana njagala afaanana musajja nze saagala bintu byakuŋŋamba DNA ekigambo DNA sikyagala kiwulira era nfuba nnyo okulaba nga abaana abange bafaanana omusajja nnyo naye basenga tebafumbirwa ati gwe ate ojjanolaliwo okunyumiza basenga tebafumbirwa mbuulyayo senga wano ng'ogyeko gwaŋŋambye nze mbulyayo wano basenga abafumbo ng'ogyeko wano ab'ebika byaffe n'ensonga ojagala lwaki tebafumbibwa abo basenga abo gwe b'omanyi basenga abaffe ffenna wano sinze era nze mmanyi nti buli ayingira obwa senga
ekiyungu omukka guba guyitiridde ng'ayingira obwa Ssenga ajjayo bye yalaba n'agattako by'asomye n'asooka abuulirira bate wankyei naye kati najjira bwe nti ompoomerera nzija tandiza okujjira bate kankubulira ekizibu ekibeera mu Bassenga lwaki tebaagala kufumbibwa okay agenda n'alaba experience ye eyo yonna gy'ayina okay bw'agikwata n'agikuwa kuba mmwe mujjira ku mission okay n'agikwononerako ggwe enkeera n'ogikutula n'ogenda tendeka mukazi mulala naye nanti aba alikola ddi Bassenga obalaba balinga abasomesa baatugaananga okunywa amazzi amabisi nti gabaamu ensiri neze nasaako omusomesa wawe ng'ali ku bbowa bakola osaddamu bikwata ebyabwe kati wadde oteesa kati Ssenga munaye gumi obufumbo kirungi nnyo gondera omusajja we ng'owwe yagaana omugondera nkubuzayo ekibuuzo okuba omukazi yogera amazima nze sikuba mukazi wali ogezesezzaako omukono sikuba kitonde kikazi ne bwe bante kati kankubuuze singa okuba omukazi oluyi n'anooba okay onaabeera mu kuwasawasa kubeera okumukuba tekigenda kukyuka ku ggwe woba mukubye oli lumu lukunobya oli lusobola okunobya wama oli lukunobya kyekyo kyenkuba bakubuuza wanobye kino omusajja yakyapya oluyi webale nnyo bakazi bafumba lwa migero omusajja amusambisa buutusi na timbalandi ng'onyumya oluyi luli nina gwe nalaba gwe bayokya paasi najja naŋŋamba Ssenga banjokyeza paasi namugamba fumba bibaawo namubuuza ekibuuzo kimu omusajja okyamwagala omusajja wange mwagala namugamba fumba paasi obupaasi naye ate ekyo kibawo naye ate nze nga bwe kiyitirira yo paati mukwano pozi ng'omusajja akuwadde butwa ate olinda akuwe butwa waliwo olanga omukazi ali mu process ekuwa obutwa kankubulire kyensitasobola kukkiriziganya nakyo y'omusajja akuba omukazi w'olubuto naye bino toli lubuto bakuwuttule oterere naye gwe omanyi abakazi we banyiiza mu ani kati kyegambira nti kati bw'otuula ne Ssenga awo nga just muli eyo mu byammwe n'ombuuza naye kiki omusajja yali ayenda ndi wamumanyi akuba meka nti akawala ate ekyo nnyinza obutakitegeerako because ate nze ndi mufumbo njawukamu ku Bassenga abo nakyo neebuuzizza Ssenga gwe solabanga mufumbo njawukanamu Bassenga ab'ensi awange si wansi nze nga Bassenga ab'ensi kubanga tubaako ne Bassenga ab'omusaayi n'ab'ensi ekisooka nnina laavu nze nnina laavu netaaga njogeremu n'omwami wo mukwano ekisooka nnina laavu wempulira nga kyensusseeko mbuulirira mubuulirira abanga mwana n'owomesa oluganda n'okatagga ate nze sirinda musajja kunyiiga nze muzinira n'okumuzinira nenteekako music wali eri nga yatuguba dda ajja emirimu gimukoyeza nga tayagala kuntunulako ne ŋŋamba osaaga teekamu ragadi nga muzinira omusajja nga omuzinira ragadi kayimba ki ziba ssaawa z'amazina leta o oba bagenda sookunda omubiri sunda muteeramu oba bidigu oba biki nenze nga muteeredde mu music ngenda zinayagala nnyo kadongo kamu omuteerako awo muteeramu kadongo kamu ne mukubirawo omuziki ne muzinira bukika ky'amazina katuwonda awo neno yinza ogamba omubiri Jeno Megadi balekako Jeno Megadi nakuba dansi omuganda mwana muwala nga walaba mwana mu alungi okubanga byolekamu ayagala nnyo akayimba ka Saamu wange akasana kabeereberye kati ako bwatuuka bwati nenteeka omutwe ku bisambi nenteekako akayimba awo ng'obukowu bumuggwa Saamu wange sure aya sana nyimbiramu kayimba yamanyi okukayimba gwoba ozina buzinyi nze olomba ntadde mutwe ku kisambi ntuula wansi kuba omusajja wange tatuula mu ntebe nentuula mu ntebe watula wansi otula wansi watula wansi mba wansi situula mu ntebe naye era watula waggulu mba wansi ekikulu kiri nti omutwe gwange guba mu bisambi bye awo kiba kiwedde ani babaita provider sponsor buli Ssenga abaako ne n'akasenge ebbali ennaku zino ka office ebbali oyo gasitalaniko obwa Ssenga aba atabula bizigo aba atunda ddagala ly'amaanyi ga kisajja ddagala simanya lyaki tofa wekanga oli eyo naleese kana akakola tofa wekanga oli eyo tokkiriza musajja kutema ku lwenna muganga
Office wele erinnya nama. Ne eruddewo. Omwami yanjigiriza eddagala so omwami wange omwami Ganyana nti wafumbirwa musamize munozi wa ddagala mukulu Ganyana yanjigiriza eddagala. Ganyana yani ali awo Nyanama musawo wa kinnansi nedda si musawo wa kinnansi eddagala eriri habo bonna ba kinnansi. Okay. So nze nagenda okukizuula nga okubeera Ssenga w'omuntu nga sawana mujjanjaba kiba kibi. Kuba nfuna ebizibu by'abaana biyitirivu nga binneetaagisa bbawa solution ate nga mwemuba eddagala. So office eri awo Nyanama era osangayo mukulu Ganyana nze assistant we. Okay. So gwe oyagala ddagala lyaki oba byakusukkako ebintu jangu nze nkansolinga omufumbo n'atali mufumbo n'abaana abato omanyi omwana watuuka mu siniya 2 birema abatandise okuyingirira ensonga omubiri guba gutandise omumpa buwi mukutereereza bulungi nnyo tojja kwejjusa mumpa. Lwaki buli Ssenga alowooza nti alina kusibira awo kuki mu kutunda ddagala lya kinnansi? Omukwano nze ndi mukyala mukozi yamanyiga ekisajja sikola ebyo eyo si profession yange ate nina profession yange wabula kiri natendekebwa kitendekebwe ng'abaana bansusseeko nyamba njagala ddagala lino trust eyo gye bakuwa ng'olina obbayamba ng'olina okufuba ennyo okubisoma nga tebaakuzibwa bwakula bukuzi kitegeera ng'olina okufuba ennyo nze sinali situunda ddagala era ng'obuuza obulungi nali situunda ddagala but natuukirira omwami bamuyita Ganyana oyo ne mugamba kati neetaaga obisoma naye nina omulimu ogwange ng'omuntu nfunira abakyala ababenzi abaami ababenzi obufumbo buli mu kuseerera obwo mbukutereereza bulungi nnyo kasita ompa obudde n'ompuliriza yes newaaba musajja ntuukirira abakyala aleeta omwana we ng'amaze P7 n'aŋŋamba omwana nnemye nemugaa tofaayo kanjogerezeganya naye n'omubuulirira nze sitya mwana mmugamba omwana mmugamba n'okumugamba omanyi jjojja laba ebiriyo mbikuteera ku mmeeza naye bw'oli yagala oli otuusiza okufumba ate era nenkutereeza negamba amasanyu geagano nkulaga ebiriyo nenkulaga w'olituuka okufumbibwa nkulaga amasanyu koza obufumbo si maziga masanyu gajjudde eyo tetwandibadde nga tuzaala. Dubai okolayo ki? Dubai oba wali office efuna ababeezi actually wensinzidde nosaasaanira ensi yonna nga bafunira ababeezi wensinzidde okufunira ababenzi abaana Dubai obalaba bambi bayita mu buzibu bw'okwesiga abantu kuba osanga omuntu ng'agamba wemba ndi naawe ng'olina omukyala e Uganda ekyo nkikolako nkola okunoonyereza nenoonyereza ku muntu gwagenda okutwala ali biki Uganda ayinayo omuntu baagala ba singles of course ku myaka emeka newoba ku myaka 3 oba weetaaga muntu ali single nga naawe oli single teri kisinga kuwooma ng'okuba ng'omusajja omanyi omuliko wekka wakiri second wife najja luvannyuma naye nga banoonya ba myaka 3 bali single okitegeera abaana gye bali e Dubai n'abaana b'5 nga gamba njagala musajja singa wadde toli mufumbo sawa zino kati mbadde oleeterawo badde kufunira mukazi nedda sebo ani gogendo sigenzi owembogo omutya bali yalo omulabo obuwambu bwe wawanvu wambu badde ngenda mukufunira ongamba bugambi njagala wakatakke muwanvu nga wakitema moto mweru nkuwe ng'alina ebiseera n'akabina nga mukakkamu tayombayomba kyogamba abakyala batabo beetaaga nebatage enjala egyo gyesinga okufuna sifuna percentage gyesinga okufuna baagala babubina siwulira atayagala abubina bwe bufumba olubaawo nawo terukuumika kulwaki batya soko mpulire soko akabina nego kankubuuze omanya akabina we kasumba atannayitaayita wuliriza
uliriza obuswandi kyebayita obuswandi kati just oli namubuuza nti kabina ki kikaaki kwaba ali oli nga yagala buutu nga yagala buutu ya taxi omulala nga yagala ya gundi ya ipsam kati awosiwe byawukanira baba omuza yagala se diwe baga yagala Timbaland oyagala Musonso oyagala Nigina oliriza mukwano tekiwomera matama abiri leka muwomerwe tuli ku interview tukyagenda maaso kwetuli bawomerwe oh my god otyo omusajja nga tonakufuna mukazi atayina kabina osubwa nnyo yes omusajja atafuna mukazi atayina kabina kufuna mukazi atayina kabina osubwa baoline kakana wayogedde ebigode nsirika otuvuma magufa omukazi kakubulireko tuyina buli mukyala yenna mu bufumbo tuyinayo style eringa tuyina gikola fenna gamba mukama kato oyagala byakama naye luli obadde ongamba oyagala abamanene obadde okuba enduulu naye kati owulire oyagala kaama gingambe tuyina style nga yo mutagifunako gye basinga okushemererwako ne basanyuka kitegera ne bawumanga generator omusajja w'ettaayi eyo twagala omufunireyo sijja mwogera omusajja w'ettaayi oyo twagala omufunireyo akantu okuwulira kayagala nja mukolako akantu nga kalimu olusheshesheshe kagonda akantu nga ddala national kali kalaba mwakataddewa kali katapu kali nga sika kusooka sumululako eri bamunazeeko ennaku kubuuza ekibuuzo mwogo omutwe nkubuuzeyo ekibuuzo abatalina taapu tebafumba nze ngamba oli kyayagala tubaye tujja wano nagawa ensonga zange nange zituuseeyo nja mukolako mukoleko kyenamuwa kyonna kyonna ajja kisiima eyo mukazi atalina taapu mwavu tabaako nakake tabaako nakyayagala teri atalina taapu teri atalina luki olutobazi buli muntu alina olutobazi kisinziira nkolayo olina okulunoonya ekirinamu abasajja b'ennaku zino mubanga abali ku llaale mubanga be bagoba emisinde muba muli obanga ki gamba nti ekibi abasajja b'ennaku zino togamba mmwe kati nange oba ontwaliddemu mbali nakuwa essimu ye wano omukubi nga wamaki mukubire asikagera wala dag alla mukubire tumukubire airtime muyina mukubire leta essimu oyina omuliro leta essimu oyina omuliro ku ssimu ogambye ne airtime tukoya kuyiyo leta essimu enamba olwokuba eyange nina wenjirese kati kuyeko batuwana essimu 070 owa kamera mpe ku ssimu ye wamma owa kamera mpe ku ssimu tuli mujanzikulu tuli mu 25 zineno mubanga abali kulaale temutwala budde mwenna temwina muwadde sound empoomu mubanga abbe babikidde bawumanga generator kwegamba nabeerawo ngali omanye World Animal nga wasanze ekisolo ky'omunsiko nga kyakugobya emisinde bwe babeera tebakyalimu yadde no akantu mwakabamalamu kitegera akabamalamu oyagala omukazi n'omweyagalira kikyo bw'otuusanga ekiseera ekyo kakkanya ebirowoozo weerabireko ku ofiisi weerabireko mu bakubanja looni anti oba ogiraba oti ogiragija nogana naye essimu gikasuka eri bwe nva wano essimu neevuga gikasuka eri ebyo byenkugamba kati concentrate kati mulabe oyo mulabe nga gondi behave bagiyita batya mpozi mu Luganda enjuki
Omuzinga. Omuzinga kati sawe yo mulabe ngo omuzinga. Bwoba ogenda okuwakula mu muzinga obeera okimanyi bulungi wali enjuki okitegeera naye nogaana nogenda bazinnume naye era wali abagalalire ate bagamba nti omuntu olina omuvuga mukolire bino ebisigadde bibaawo twazamulire kyekyo kye nagambye awo kikolera ddala ng'oli ku mukazi atalinaako wadde kabina. Abakazi abatalina kabina byo baagala. Owemula. Nnyo. Gw'omulyanga nga mwannyoko mumwagaliza. Twala eri naawe. Okufumba kw'omukazi wamma tekaba kabina. Okufumba kw'omukazi guba mutwe na bikolwa bye na gundi. How do you call it? Omutima. Emmeme. Emmeme. Woba onooyagala okuwasa omukazi totunuulira kikulwa kye. Wabula tunulira omutwe gwe kye kisooka kya byonna. Wali oli ng'alina byombi. Ebiki? Ng'alina byombi. It's okay. Meme nga nnungi. Naye ate nga tonnaba tunulira ekikula kya muntu. Nange kennyini wanene wendi. Sawa zino ndabanga malayika. Abakazi twakula bulala. Ojja kunanga malayika tutuka mu Ssenga neyambula atodduka emisi. Olayiga weegazi bika bingi. Ofubutuka ebisinde va ku langi oteekako kakokola tondeka nnyo naye wala yayoko omusajja adduka ne waba muziba agamba kansooke mmalirize ng'ayoko omusajja adduka mu ssaawa eyo nedda ngamba kale okay ndabika ngenze wala igwe kuva ewavubuka okutuuka wafunira mama w'abaana nga tetunaakufuna mama w'abaana nsuubirawo twafunayo ku accidents ahead awo so nkiwa nawe kennyini inaye wali otuse n'ogamba I don't care wano wensibye amakanga kaŋŋende nze nze munaye tugenda ogira eno yonna nsolaba nga ndi kushuwa saalageze sambu ate we naatuuke nga tetunagenda kukafunda stage baaba leka bate anji kiki kyosinga obutayagala ku mukazi? Kensi utayagala ku mukazi? Owe wange oba abakazi bonna? Pozi oli mufumbo. Nze owe wange munaye natuyanya nti ono katugende nga mmanyi ndi kushuwa era weekakasiza. Kiki kyotayagala ku mukazi? Owe wange? Kiki kyogamba kino wenkisanga omukazi akirina nfubutuka? Omukyala yenna? Kisinziira. Sirya kusinziira mbuuziza a simple question. Nze nabuuza owe wange. Ne mubuuza kiki kyotayagala ku mukazi nga wosanga kineno takiyina. Oteekako kakokola tonyuma tondeka nyuma. Tebabiwulidde? Mwana wente tebabiwulidde? Naawo ntaba kati omwami yaŋŋamba ekigambo ekikimu nze wensanga omukyala nga tawunya bulungi muviira nsayininga out mba mumulabye nga atamulabye akakasu k'oku mubiri ako takagalirako ddala nekaba kamukamu lwaki nkireese mwe abasajja b'omulembe guno eno muli bakulu ne temwefaako. Osanga omusajja nga wa myaka 45 naye ng'akyali mu panti emu gy'ayambala kuva wiiki mpaka ku wiiki. Tuba twalawo. Ng'abeera wa? Mu Buganda. Okay, worldwide. Kozi mbadde njogera ku. Oba banazifaanagana. Nedda. Abeera ne underpant emu. Kukofe muggule ng'egye tayagala kwera bisogule mbadde za black angezi. Ne the other week n'agibeeramu. Naye omukazi n'akugumikiriza to the extent agenda n'akugulira underpant mu wina atera akukyuseemu. Nakusanga ne veste yaguba naye nakugumikiriza nagenda nagula veste kati gwe lwaki obeera tomugumikiriza ku kikyala kiringa omukazi wabeerawo ng'alina akantu kalimu akatuli ensonga lwaki empale z'abakyala zibamu akatuli asobola ojjambala wiiki namba ng'empale ye nga mpya naye ng'ajambadde mu wiiki namba n'ekutuka lwaki abakazi tulina agagatuvamu nga gali acidic okay kati mukubeera nga tukunya
Okay, nga tukunya okutukuzaawo mu lulimi. Kye gigwambaza wiiki. Kakana. Obikka ki? Uliriza, mu kubeera nga tujooza tugikunya. Akatuli ne kagendamu because okosa that effort okoze empale y'omukazi tebajozesa togenda gikwata ogiteeke mu jjiiki togenda gikwata ogiteeke mu omo bajozesa sabbuuni. Okay. Ow'ekitole gwe bagamba. Ow'ekitole. Oba waliwo liquid soap ono ali advanced. Sabbuuni sogeddeko ku liquid. Nani aba sabbuuni. That effort you use. Wakati kozesa abakazi wetu batooza twoleza ddala wakati because we wayika acid yoyo. Okay, so ne tukunya. Wale wasimba akantu kali. We wali acid. Kalo naseka ki? No Rachel. Lwakuba abakazi kye bakola ensobi. Yes bakumpale. Oba empala bagirabanga oba babanga bagimuwanga yagiwanga. Ngagisikira. Oba bagisikidde empale wogira maka tulinza neewunya n'okwewunya nsanga omukazi ali biza agiyisaamu akawuzi agula empiso ya 10 n'agitugga ngakindi empale yange njagala empale y'omukazi kasito omukazi yenna kasito lange empale egenze maka tulinako abakatirimu kati kwata gizinge bulungi kozi fete tusuula mu kasasi ozinga buzinzi mugiziika nakasukeeri Dubai yo bitambula bitya anti ogera kuno nakuli Dubai tabadde mubi kasana wava kuno ngogeze kuteekayo office nedda office yajja byakyukira eyo nolabe wali green pasture nga bw'omanya omukazi yenna ow'omutwe talemererwa ate abeera buli ddakiika alowooza kiddako so gwe omutwe gwe nabadde nkugamba nze seetuulako buli ddakiika mba ndowooza kiddako nga sseewo ki wano nga tteko ki wano kitegeera omukulu naye obeera naye eyo omukulu wa wano ku butaka atambule okuggyako nga zerabanze kuba tamala wiiki nga tandabye mu wiiki wakira ajjamu lumu okukonfamingira ddala mbu wenalese pozi ng'asimyemu jjuni lya bwayiise addaseewo okwana ekyaffe wekitibwe kiri pozi ate mu jjuni lya bwayiise awo abakushuwa omukwano n'omukyala amaze wiiki naye oba omulaba naye amaze omwezi oba omulaba kinasooka okuyiga emyaka 2 oba obalaba era abo bakadamu abali eyo abeepanka mbusima bamaze emyaka 2 tebakola ki abaami batuuka nze ne mbanyonnyola ne mugamba olimba bw'obanga wabadde ku kikaserengeto gibuukemu bwe mbagamba tekisobola kumala 2 kisoboka ngamba wabeerayo bali abajja ne bafera boy child namugamba omanyi nze nno maze emyaka 2 nga kumbe yayiseeke wa Tom ba boy child nga balabye ebizibu ku bantu abali eyo kyovula najjo bayamba nze musajja ntuukirira nambuuza wamma kati nze wano nasanze wewati newewati ompaawo magezi nali nkubuulira ensi eno yatabukira omuntu abeeyo n'amayandi gato omuyaya amanyi emyaka 2 mbadde eno nti banga nti abantu abo bajja kuno asooka n'abulamu ewiiki 2 naye nga bujja yaganzijaawo kale wabulamu wiiki 2 zino omuzannyo balina mungi n'asooka asaaliisa ano ayona okujja eno ewuula kati nkubuulira ekintu kimu mukwano abaana b'okukyeyo baagala nnyo kampani kati wajja wabeera ku kyeyo abanoonya gwanyumya naye kati nga tewaano kakalanga ayinanga 3 bw'alaba gwe tova gy'oli omunyumiza nabadde enkola ate abasajja be Uganda bali bakozi bazibu ng'afunayo oluboyera atakola bali bakozi bazibu akubira essimu nagamba no bebi nkubuulireko akamotoka kange bambi oli nkuba kyeyovame nagamba agenda akamotoka kafudde kankuweerezeyo ezikanike emmotoka kati ono boy child bw'alaba ng'oli ez'akamotoka takyazisindika abafuta takyateekamu ng'anoonya omulala ateekamu ng'anyiga next n'abasajja bo ku butaka kuneno balina era nze nakwata essimu y'omusajja ne mugamba eno essimu ogiraba bwe mba nga sisobola gibifula my dear nga mulimu nga 10 bwe mba sisobola gikwatako
kitegeeza mujjudde bakadaamu tebabbye babba b'abandi. Oho era bwe yagijjamu looko sikwata ku ssimu ye. Nze seesembereza ssimu ya musajja. Njagwira bwerere eddalo. Because omanyi lwaki sikwata ssimu ya musajja? Namukangakanga era kati agenda gamba wankangakanga ngeketeerayo mugamba anabitegeera simu njaggikwata osaaga. Amanyi sikwata ssimu ye kye yakola yajjamu looko. Ssimu y'omusajja wange teriimu looko. Kakabe katooki tekaliimu looko. Kati agirekawo neweevuga nze nga ngitunuulidde sitawana gibikula. Essimu y'omusajja olaba basala restaurant John Boda omala kwatako nga John hello amanyi n'okuŋŋamba nga John ono mukwate eyange yo yagifuula oba yiye agikwatira ddala era wali okubye ku ssimu negwa mu mikono gye akugamba mami nnaabadde anaaba nessimu n'agizza wansi neyeyongerayo tagenda mu kulandaga ate kati ate obadde omwagaza atya nno mami abadde anaaba mami yeebaseemu ojja kwogera abantu baloze nti byogera biri siriyasi kale kyogamba obadde siriyasi obadde siri siriyasi nomu obudde oli siriyasi mbadde neerabidde wita moment buli kyenjogera nkitegeeza obadde wamma tulisi obaye omusana guno kasita kugira oluusi bambi obadde siriyasi ekizibu kyemulina baani mwenna abasajja tulina batambuliza ku media olwokuba tuli ku media nze si kya musajja kale nawe obuzibu olina totegedde kyaki kati ogendedde ku kikulume nnyo kati ogendedde ku kikulume nnyo zino embyeza taziguddeemu ono nze nteekaawo omupiira ye naagwesogga yekka nze njogera byange. Abasajja mwagalanye tubatambulize ku media olwokuba naffe tuli ku media. Omusajja owange mu kisenge genda okola ebintu byeyo. Omusajja lwe ndimuleeta bwe nti ku media nga mumanya mmokooye. Bwe ndimuleeta ku media nga mumanya mmokooye. Nze nga mbeera wakatambi akagune kajja mu WhatsApp nga bali ku media okwo. Abamu beefunira okwo bambi. Kuzo live za mweze mukola kati baba bakoyinze enfunyo ono era baba balina okulaga nti ebibala byafu abatuufu kwetu tuli bangi abali ku media nga tuli batuufu nayo kihandolinze otya wofuna omusajja ku media we papa mujjeewo totaaga temuleeta omuposting olwokuba you want to prove people yono tinina ojja kwekanga omusajja ng'aliko abakazi 10 ng'ate bonna balina abaana abamu obutabani bwabwe. Okitegeera ngaga gundi kano kyalese ero katabanike okitegeera kati kiki ekyo kyembanda gensi what am I proving that buli lunaku mbeera musanyu yesibu kikugasa ekyo abalumwe abalowooza nti sanyu tolifuna mukwano wabanga basanyusa be bangi naye babeereyo basanyukira eyo ago oba ofa wabanga basanyusa enkoko kyeneerya gyonoolya totunuulira kyeyalidde mukwano yesi ndi muntu akkiriza mbu omusajja tabawo naye ate saagala laba ku mugwayina njagala yesi mmwerire wano yamanyi oba njali naye saagala mmulaba njagala abeerewuwo njagala mmula era mugamba bebe leero tewayiseeko kewa nakakande naŋŋamba nayiseyo lwaki musuubira okuba nga atambula ayina embaliga musuubira teri musajja atalina mbaliga omusajja yalina embaliga bonna bonna balina embaliga wallahi musajja yalina embaliga njako nze teri musajja atalina mbaliga kabe papa nze ebigere byange ndaba bitunudde wano ajja kubeera n'ennanca ate n'abasajja bayi balifana afuna mwenna abeddira ente n'abateeka ku layini abakyala bange bonna beddira nti naye ekikulu kiri nti tandaze okujjako nga ze ne tuteesa nagamba mami tuyanja akufunayo n'ababbiri awo otuuka nga anoga mami kasita akindeetera n'akinteesereza basude yagaa nti engege zitukooya ne tuyoya kalenge njakote
kutema. Ate by the way walengo omukazi akuwa go ahead. Buli kimu nakuwa go ahead. Okay, you want it? Do it. Okay, you want it? Do it. Nengo obigambyani. You want it to do it. Naye mukwanda abakazi tuliba pangulukufu. Nja kuwaga ahead. Nja kutemako obuntu obukufula omusajja. Lwaki bwe musinga okutagetinga? Muloza kye kirumye nnyo. Uliriza. Sibe bekuwaga. Amanyi gange nno yagala gasansanya. Nze komonga ndako. Kati godegera di ulira. Nze bwe mba komonga agago onyinya mu tanka nga mwegali. Mwegali. Omanyi ffe tujjuzaawo. Sweet. Ulira era mba mpeta wenti. Mpeta bwenti nga maya naye waneeno. Tanka yagizeemu yatagadde ng'ojjuzaawo. Mukwano kati kankubulire. Oleta full body. Emmotoka eyo giraba. Bw'ogisimbudde okugijja ewaka okugituusa ematugga. Si bwegenda okudda. Okay? Kati n'olwekyo mba njagala ondekeremu ako. Ne wogenda okasansanya sebo buli stop over. Nedda mukulu. Ebyaliro tebijja kuggwa mpozi nga ffe tukkiriza biggwe. Lwaki tebiggwa? Bannange tutambudde bulungi tukkiriza. N'ebyofunyeemu bifunyeemu. Abakyala nedda abaana ab'obwana abaana ab'obulenzi nashiwali ajja bafunira nze siriimu. Najja bafunira abawulira nga mwetaaga. Kati nno nkusesa. Kati oli abayagala nga basatu. Nkukolera ne research. Nekugamba omanyi kati lineggwa lye nakasusaawo. Mulimu eriri. Ina akantu nja kunyumiza. Ojja kujjebeza. Nkeetaaga. Abaana abantu tali ku muyimbi w'eggwanga ngamba genda kewe kamiliyoni mwetaaga. Sente ze zibayuwayo. Kali kamiliyoni ogendera mmeka? Charges ze zibayuwayo. Tuteesa. Wenkusanga batenga bakuntumyeko. Nina okuyinja. Siganda ku. Biba surprise obojja n'ongamba nti why? Abantu tebagala bya media. Tayagala mmoteeke ku media. Ayagala liire eno. Ayagala liire ebintu. Nti kale kali wa nti amuna. Nti ku Sheraton. Kati nkugamba omanyi. Era nfuba nnyo okulaba nga nnoonya ennamba ya kamiliyoni nenginoonya nengifuna we papa. Ne mmuteerako haalo. Nasooka mpalabulamu awo ne mmugamba mukwano. Don't misquote me. Nze ffe twogera byaffe. Nga mukuleetedde bayimbi like abaana bantulira ddala. Kale nti bagambye omubaka wa paalamenti. Ne mmugamba nze nkubuulire nange nze nampijja. Oba yali agamba gwe? Yali nampijja ye. Florence. Ne mmugamba mukwano. Ndeka wano. Nangamba nteeraako esigadde ne mugamba sikola katemba. I mean business. Naye mpaka ne sawa ya kakata kyandi ku ssimu bambi nnyampa. Bakuweneezange muwono sente. Tonnina umuwe sente. Babakuba ebinnyo babiyiwe. Olina gy'ontuma? Bagenda kukutuma. Tebakola kitinze teri yali ankubye kube nali ntuukirira. Ngamba atuma. Aya gwe mba nkwagaza ati. When I talk to someone, I'm so sweet by the way. Era wonvuma oba weevumye kuba oba onvumidde bwereere. Salungi wako nasula akimanyi. Nakutuma. Tuma. Ndakutuma. Obubaka mbukuleetere. Nkutumye oyo. Ngamba oyo ali mu kulaba. Totandika mukule yaŋŋamba. Eyatandika. Nsanna njagala wati ne bwati nga yegwe. Kanange bannange Nashi mutumye bana njagala gwe bana nkwagala mpulira otambulira ku mutima gwe ngamba. Mbulavu yo ekyaliwo. Yange. Hane ennaku zino emala tambula bagisibira mwina buno obusawo buno obulingo obuseefu. Basibira omwo bambi. Sikyo kyenagambye bukati love nange nasigaza ya muntu omu. Ne munaye lwaki tonziriza kalavu kange netambulanga nako obwolu. Akuwe. Mama nze kankukubira omulanga. Bana nkubira ku mulanga. Tumuyite mamani.
nze sala ateekako birisima bya mukyala wa kale mukyala wa waka akuswaza muyita erinnya likubewo ye Gloria bawo erinnya Baby Gulo Pepi Kulo Bebe Kulo Baby Kulo erinnya terikayo likuswaza nze mukyala wange semumanyi nze nsiri nsisi mu kali ngamba gwe ayi bajjeko kamera mukwano kigwera wano namawejje gogamba namawejje kyaleetira embogo tuli bakoba embuga yeddira mbogo tuli bakoba embuga ye wonna wooli ng'opuliriza awo omusajja muddiza ebibye ngoze maama asooka abiwunya amawanga abikuddize baagala okuba kiki ekimwewaza ddala byofuna byebyo ebigwanidde kitegeera bwe batoolako ddala ne banyenya mu ttanka bebinyaabo baveeko kansooke nkubuuze oyagala kunnimba mbu bwe buziba bwogende wannamawejje bwe buziba bwogende wannamawejje bwe nvaayo bwe bukya bwe nvaayo alimba genda nogenda saabiruliza amasi bwe kiri yakimanyi mukama it's okay no problem namawejje kati ndi wano era oluva wano kugenda teekayo bintu nga ngenda namawejje mukwano teri musajja w'omu musajja mutwazikeko ajja kukyawa nesifuddeyo mukwano nga abalabe be bangi ajja kukyawa abalabe be asaagala akukyawe abalabe be ninga atamaladdewa njagala awo wennyini adda wanga ngambe byewayogera bituufu byewayogera bituufu abantu tubaveeko tubasiibule ongezaayo teeka ne munkwawa omuyisenga munkwawa buli kiro omuyisenga munkwawa yes keeka kyako we bakayisa munkwawa keeka ki bakakola batya kampiseemu tulabe badde mbulira namawejje anti kagira ate alabe yakategedde ngenda kusula ntunula obadde ki naawe ani gwe bayisa mu nkwawa akakuweera waneeno golooza lwaki abakazi abakuzibwa buli lwakola ki buli lwalaba omusajja nga avuddeyo ku mulimu amuweera ddala hagayo nanyweza kiba kibunjo neebuuza kaki buba butuloga tuba tukufa abeerawa namawejje okategedde musajja muyise mukwawa ate kati omaze otubuulira tukyagira nabyo kati wotampa haga nga mmanya otandisa okubaliga namawejje bamukambwe ebiriko ne condition namawejje bamukambwe nze omwami owange muyisa mukwawa emirundi kana ani gwe bawuunza ani gwe bawuunza mba walogenda muyisa mukwawa nja kutunula nsooke ndaba oba kwali nsooke ndaba oba kwali kati mukwano naye nno mmanyi we twogera wana amegeredde amegeredde gwe owo amegeredde asikuwa mukene sibula abantu zekuveeko naye magnificent oh my god abantu abalungi abagalwa batulabako atondeka abantu bajja kulowooza batambulira omusajja n'ogaana omubalaga gwolinawo omulaba anti engeri gyogiro mwana alowooza yoli eyeewuuba ngenza okulaba basiire oyo mwana nzaala muzaale anyway abagalwa abalungi abatulaba tuli mu kusiibula awo nze niize ngenda ogira mpulira ow'omuyini akoze atya akubye akasimu akakkanye ogonze olaba eba erinye oba ojjukidde what happened or what's going to happen wanje
ntwala akakisa kanene okubeebaza okunjagala. Yes, n'abatanjagala mwongezeemu amaanyi obutanjagala kuba kinkolera. Yes. Ate nze mbagala nnyo. Biba takwagala onyirira. Olana akasaala ke twogedde sigadde kye kimu. Funye ebirowoozo ebibi. Mwebale kubeerawo waneeno. Ntumirako kumwagala omulungi. Oba wankima, oba wangabi, kyonna kye kiri. Mwatula erinnya tufe. Awo nnyini. Nyongera okuva. Tubadde wano nga twogera nonkako okwatula maama w'abaana. Kati si bwe yatuyisa mu nkwawa. Omwami Sserulungi wa kuno Swiri. Sserulungi wa kuno Swiri. Tinkwagala nnyo. Muyimbire mu akayimba. Aboogezi babaawo tebakutiisa. Bingi bye bakuseketerera. Topapa kugenda. Kimanya bye bagamba bakulimba. Ani naawe. Mwakalala. Mwakalala. Tere mwakalala. Okay, akalala. Nenga sire muyimbi. Leta akayimba fe tujja kuyimba. Kasita katabaka waliwo abayimbi besimanyi. Njagala nnyo akayimba. Ak'omwami bamuyitani eyayimba n'amagembe. Maddox. Semanda, Sematimba. Akakayimba akanyimbira nnyo. Kaliwo. Ako. N'amagembe. N'amagembe oliwa. Ngoluddeyo nyeyo gy'oli. Akanyimbira nnyo. Laba ndi wano nkulinze. Nga bw'oyimba lwakuba yakusinga. Kwenda huko, wacha wewe. Akusinga eddoboozi musajja mukakamu wayimba mukakamu tayomba. I know. Oyo yangu yagala byonna biggwe. Musawa yakakatirwa kuba kasimu kange tekaliwo. Nandi mulimbye baby I'm stuck. Nayimbamu. Owaye genda essimu. Simebeereyo. Tuli mu kugala. Kale bwetyo tutambudde Idris jangu buze ku bantu. Owaye musajja bamumbo jangu baba. Jangu munywanyi. Baba jangu bawubireko waninu jangu togira naga baba jangu edakiikemu kuba okitegedde kati sielu kwago muganda we Elias nkima abaana ano masibu de banange atutegedde kwira mukamenga leza amanyi